Thanksgiving twali tulowooza ffenna nti wagenda okulonkingira ekibiina era abakulu bi t-shirt ne babikubya my leader billboards ne zivuga Masaka ewaffe ne bwogendayo mpuuga my what my leader naye nga tekinnammuka abasajja bakigira ne kigaana omo n'agaana okukola ki okunoga kyovu kyagaana ekyovu bakuba bati naye nga ekyovu tekikola ki tekijja so ojjukira bulungi omukolo ogwo twali tugusuubira okubaako Katikkiro wa Buganda omukulembeze omukulu w'eddiini y'Obukatuliki Bishop Semwogerere Archbishop n'abalala Sylvester Jumba ne bonna tebaalabika era ne kyongera okulaga nti omukulu bali bamuyisizaamu bali bamupimye ensi yamupima oli worth okubanga okola kino ne gy'ovudde banno basigadde bakukkuluma abamu nga bagamba nedda mutabagane bw'oba amazima oli mutuufu nga mwasobagana abantu babuuza kiki ekyakwawula ne banno abantu bagamba accountability kyekimu ku bintu ebisinza okuleeta ebizibu mu ggwanga accountability eggwanga lino gavumenti eno tegiraze bannayuganda ate bano kye bakunenya gw'ogamba nti sente nazifuna mu amateeka bakuwa omulimu ne bakuwa n'obuvunaanyizibwa tobukoze oli mu kweyongeza ssente so ng'Obukatuliki obuyimiridde ennyo ku nsonga nnere obumanyi bulungi ebintu by'Obukatuliki biri mu straight line n'ebyentu byabwe byonna ebyenfuna properties na biki kyali kya buswavu nnyo okulaba ng'omukulembeze w'Obukatuliki ng'abantu babavunaana accountability ng'ajja mu mukolo guno so n'atajja era olunaku olwo lonchi yafiira awo ne bagiddamu ne banoonya party 2 kati ne banoonya Kisinde Democratic Alliance Democratic Alliance naye yali lubagaawo yo popopo mundeeba naye njagala kubulira okumanya waliwo ekintu ekifa nga kifiiridde mu ggi akakoko kafiiridde mu ggi nga kaalula nero bw'okola ekintu kyo ng'olowooza kirungi onoonya abantu abakujoyininga Mathias Mpuuga waliwo abamukubira nnyo enduulu wano ng'ayawukana ne NUP bangi bamukubira enduulu naye ebyobufuzi tebiriyinga nga bwogenda nti ngenze kusamba mupiira nti n'atamanyi nnyo bayinza omuwaamu bino eby'oku kyalo agamba oyo ateekamu ssente naye mumuwemu asamemu eddakiika 10 n'okuweza ennamba ebyobufuzi tubigoberera by numbers. What does the population say okusinziira gwe ng'omuntu n'abaali bamukubira endulu bagenda okulya population ng'egamba nedda nabo batandika okukola ki ebigere bakuyita kutta bigere baddiriza ne bagamba omusajja yajja tusuula mu mannyo g'empologoma bwe yayita yali asuubira nti DA genda kukuŋŋanya ebibiina by'obufuzi oba abantu bonna abaali basuubirwa nti baagala okulwana ku NUP abagiwalana oba abaali balowooza nti tegwanidde munne bamubalaka munyagwa tebajja nabo ne bamwepena bamupima bamupima era wagenda okulaba abasigadde banne ba Mukaaku ba Mabikke ba Bedi Bwanika ba Juliet Kakande sebo modi nga bagironkinga omuntu ow'amaanyi omugenyi omukulu yali alien skin ante kyenkugamba nga bali bamwepenye alien skin a politician ku level y'obukulembeze tewalabanga signing endagaano anti kati omanyi nero let me tell you something waliwo kye bayita walokola proposal ku mulimu gwonna ogugenda okukolebwa ne ideas kakati abaleeta ideas bo balowooza obwongo bubagamba balowooza alien skin alina impact yenga omuvubuka ku numbers population ne beerabira nti Mwami Kyagulanyi olugendo luwandiike luni public domain buli muntu alulaba ate nga luli tested exactly n'abali badde tebamusuubira nti bwe baddayo ne bamutunuulira profile ye bagamba kino tekigudde bugwi kibadde kirina olunyiriri lwekitambuliramu nga lutegeerekeka waliwo enkugambye nti luli tested Mwami Kyagulanyi having survived tubonga naawe butuufu nga buli omu yawulira kasente mu bayimbi I think that was the first time abayimbi bafuna sente eziri abnormal
bajjanga bafuna naye this was abnormal ennyimba ze zayimbye lifestyle ye ng'omuyimbi omuvubuka omuto into marriage into buying that land ebusaabala n'azimba kamaka development ze ng'omuntu engeri gy'associatingamu n'abantu ku level ez'enjawulo because mwami Kyagulanyi Muntu y'associatinga n'abantu class eno n'eyo waggulu era abamu baagala omukubira ne bagamba yakolagananga nnyo ne bakaleka ihura naye era bwe yakolagana nabo the message was giving was positive exactly ogamba nti electoral commission obulu tebukwawula wagamba nti kuuma eddembe kuola obuyonjo teweekuba sadda like his projects commando biki projects zonna yakolagana ne government zaali ziyamba omuntu wawa exactly so ebyo nnaffe tugenda tubikuba muto tugamba kakato yagala kuleeta muntu atanabana kwalula muji omukompe yalinge n'omusajja abadde n'olugendo lw'emyaka 20 it's impossible so abawandika script abatugamba nti bebaleta people power na NUP okutondebwawo tugamba nedda beewayiriza emitwe tegyali gyabwe balimba bwe babanga batugamba nti baali bamaanyi ba mukaaku ne munne Mabikke n'abalala nti be baavaako amaanyi ga people power si kituufu because baba tugamba nti bamaanyi DA nga teyatinta so kove ku DA baali ku Thanksgiving neegaana ne badda ku DA nayo neegaana bakoze DF nayo neegaana kale katugambe ku Thanksgiving tukireke ekyo naye era bayogera nnyo tujje wano ku DA yalagawa era buli bifaana byembadde ndaba beba bannaffe abakabondo bandya nabo bankwataamu ndya mu ngalo z'omukulu babulooka amazima gali nti mukaaku ne munne Mabikke njagala kukikkaatiriza wano ku the final channel Foka 360 naddala Mabikke ye mwinako obujulizi bulooka bwa byabufuzi mu State House ayina ne banne bafaanane kati tujja baleka leero ndaba face yo kikunyiizizaamu naye sina kyakkola sindi kyenyiizizaamu andi kati nze obukakafu obagwa obulina nga sibulabangako tugambe babulooka by'ababufuzi kubanga atisi ekyo kyo kyangu tubalabye nga buli tugenda mu kulonda babeerawo n'akantu ke baba baleetawo bw'abawulira muwaayidde tugende mu wuliriza saagala nnyo abantu bano eno kyano abantu bagiraba ku facts nanti facts kyano anti wuliriza zisindika kuno sebo oli gundi oli moderator wandeese Mabikke bw'aba muwira muwayiriza koti weeriera mule antwale oradde okolwa bakotadde kokko gale tugende mba so kakati tujja leero nnero ojjukira bulungi nkugambye kasito omukulu yakywakywana n'alaga nti tulesa alien skin kozi twali tusuubira omukulu Mpuuga Mathias n'amaanyi ge yalaga abantu nti agalina ng'akyankala ne NUP twali tusuubira agenda kuleeta bannabyafuzi abagundiivu tetubalaba yaleeta ba failed bakasiba nti abaali balina obusungu ku NUP abataafuna kaadi be yaleeta nga tebaayogera nsonga zonna abaali baagala okuggyako Museveni ate nga bakuba NUP ne tugamba formation gye mufoomiize tulowooza mwali badde mwogera ebintu mwami Museveni byatakoze emyaka 40 ne waayo ataaka pate empya y'emyaka emeka ena because you people mubaddewo emyaka 20 25 nga mulimu opposition what have you done mukoze ki mu myaka gye mubadde okujjako mwami Museveni okunenya nnyo Kyagulanyi alemeddwa emyaka ena ng'akyazima na structures nga n'ebibiina byaffe binnansangwa biddipi n'ebirala bye mwalimu mwavaamu bisaanyeewo tegedde ne mutabiwa na shield like protecting them okusigala nga bikyasobola okulwaninga ebyobufuzi mwadduka buddusi kubanga temwagala kuzimba mwagala walika kubye kubanga mwe munoonya political positions na ambitions zammwe ez'okufuna mu okufunya akasente because nnero bw'obanga oli musajja wansa bana basajja baalirwanidde mu bibiina byabwe DP yali strong political party, one of the strongest ever. Ne badduka. Twalina FDC. Bamukaako tebagiriwo nga bagamba bo bwagire Besigye. Lwaki tebagi defending? Abo tebamala era ne basulawo ne Besigye ne bagenda ku go forward. Andi kyenkugamba. So bamigrating buli kaseera babeeraawo they migrate from kati Katonda mulungi bafunye wa so twogere ku bwe bafunye kuba kati now comes ne batugamba bakyagezaako kukola bino bakoze ekisinde welcoming all parties on board
bla bla then here comes twagamba kino nakyogera ku channel neŋŋamba ebigendero bya Mpuuga ayagala kola political party era ekiwayi kiri kye yali ayagala okutema yali ayagala kireeta eno naye ne bayagala okutema baamulakidde they are not willing okujjako abo abalowoozezza nti bakyasobola kufuna kaadi nga boolaba Kakembo Kakembo yakimanyire bwasaddaaka Maguja tasobola gikombako kati abalala abatannakakasa nti basobola gifuna bakyali eri ku NUP bakuuta bali mu kuuta kalevu wansi twaliko wano nga babawadde omwezi gumu bagukozesa waliwo gye bali kati abo abakozesa omwezi ogwo bali mu kulwana kakati abeera ogenda balaba after their failure to achieve goal eyo okufuna card I'm telling you some of them they are going to cross to Mpuuga's side tegeeza wakya tannabafuna naye ataddewo akasero wano ku side kyemusuula nze kyennonda era bannayuganda njagala bakitegeera nnyo bannabyabufuzi bano gwe buli gwolabanga omukubamu ttooki eyakateyaka ayakazikira tazikira webali wali bali ku standby because NUP egenda kuraninga gundi nomination zino ngeri serious si bya kusaaga nga biri bye twalimu mu 2021 abantu bagenda bateeka ku mizaani olw'ebikolwa byabwe obadde mubaka emyaka 5 kiki kyoyogedde kikwata ku bannayuganda ebigambo bibadde by'amataggatagga ebigambo bibadde byogera bizikira obabolinga nga bwe tubadde tululindirira tulaba omukulu baani baatongoza kati waliwo naye abamubaza nti eno nyinza okuba nkyalina Yesu eno essuubi eriggwayo kitegeeza tugenda kuddamu tukube tooki tulabe baliwo abagenze mu kiseera ekiteekeddwa wali tubayinawo era tubalowooza abamu ne tusooke tubawe omukisa benefit of doubt tubaleke tusooke tubaleke bali mwezi gwabwe naye eta waliwo ne gaapu endala Mpuuga ono lwaki abantu tebamujoyininze ne wali osuubira abantu bongedde okitegeera nti power belongs to the people amaanyi gali mu bantu kubanga bw'olaba pate ya Mpuuga let's come straight wano yakoze Democratic Front yagironchinze nero mu byafaayo bya launch ebintu byonna leave alone even political parties ekintu kyonna ne bekuba kulaunchinga somero ng'eryo ne bweba meeting yambaga you expect faces z'abantu abana bosuubira nti bano bakola ki abantu ab'enjawulo yagamba teyabadde launch yabadde press conference my friend where is the press conference eriko abaana b'essomero musajja oba tokyalaba walabye baana basomero akatambi nkalinanga basajja ebifaananyi biibyo bano basajja baliwa babadde bameka ayogera n'abaani look at those boys abamu they even below age utunulira ono yaka 14 omukulu alina essomero eri abavubuka alina gundi bagiyita kyeno bagiyita tugireko erinnya it is his business naye essomero ly'abavubuka bya gundi institute bayinza okubanga ndoza science and technology bayinza okubanga abamu ku bayizi boys babano babranchinzo from S4 myaka 16 the boys are young kitegedde they are below age tebanatuukana kulonda and they are the majority here batunulira obutebe ne kala z'obutebe zoziraba kala z'obutebe oziraba orange yellow patriotic of Uganda ye bayita kikuusikuusi